awo omuntu amukwatiriza because career ye because yatandika yekka naye n'ajoyina so of course buli omu amanyi history ya reggae so because you're the only one standing around right so sikalabanga kabi just buli omu amukwatiriza best friend ati otukyogera bwekyo kubanga abagamba nti jasi mumubeererawo mumuyambe buyambi obwiki kinendongo mukwatiriza mumubeererawo awo kyo kiba kiba different naye nze kinyonyodde nga bambi eveeri that he lost a brother, he lost a best friend naye ku kyendonga tewali because fena tukimanyi endonga nti kubanga simanyi oba nokolo olunaku asozi mukiridde lwaleero naye nze bulijjo mbadde mumanejera because after Radio's death yali alina emotions na relocating akati abeera London so music ono waba amukola asooka kwebuuzaako oba agenda bugenzi mu studio n'agamba nti leero twakoze bino tulina teekamu sente awo taneebuuza kubanga nze siri munyi artist yamanyi ekiriko yamanyi the kind of music zake mufiro nze I just take the product gyakoze tulawa is it ready for the market now what sort of from here at that time depending on what's on the bar naye musha studio obwoba omumanage nga buzibu kiko wakamusanga mukombi ng'obudde kuyiya eryewaka musically kulya but the only problem tayagala nkeera nga teba mulina program nga yankeera wakusika mu naye ebirala kola bantu weetikka emirimu mingi okuba nti gwe mukyala ewaka ate nga yegwe manager abaana mubawa time abaana tubawa time ate okugamba mu manager tekigamba muyinza akola I can be the overall manager waliwo abalala abanyambagala because singa bw'okyogedde ndi mukyala ewaka ndizadde ate nange nina programs zange zirina okutambuza so si mu byonna nsobola obikolamu I can be the overall I direct others muyamba ebirala western tukulaba nti otambula ne wizi oba ogenda mbibu okyala waba bamuleetega nga mukyala bwetofunamu ebbuba n'ogaba naye omwami wange essaawa yonna bamutwala oli is a public figure ekyo kya butonde kuba public figure waliwo abamwenkova so kiri eri about my relationship wekihagelinga naye tisifuna kuba because ekyo kyo kiri entitled okubaawo obulamu bwonna nga gwe manager w'omuyimbi ekivubu kino kigenda okubeerawo nga 2 Ogw'omunaana biki ebyenjawulo tugenda okukola oba budget eno mugitegetegete mutya singa ekivubu kigwa era sente mubona zigula sente zibula ekikola bingi ebyokukola okukosa wakulondolera mu kino naye sente tezibuli kizikozesebwa abayuga nti bagala nyambisoni ezenjawulo tumala kino kyogenda kyagenda okulaba tugenda kukola kino ekya plans zijja beerawo after the concert right now energy yaffe yonna eri ku concert so ebyala tunaabirabanga concert before nga tonatandika wali otegeka night era twali tuziraba nga zirikanya mu kibuga mabala ag'enjawulo tulowooze nti nno ekyakugisa mu mabala okubeera nga otegeka night ez'enjawulo okubeera nga okonsentratinga ku mwami wo akasinga kasobola nga atererera ddala ku career ye. Okay, that is one of the reasons. The only reason is that nightlife delivers that the singer takes a lot. So that can deliver that when I call mabega ko ngasina Zara, but when Zara there's a lot of responsibilities that in a bar, promoting and everything now it takes a lot of energy. So then your energy is just so already balancing and responsibilities and that so to so you want to career yourself your is a brain provider. So if I have any knowledge, so me I'm more career why not use it but you take care of my maleta katita abantu bajje ku chifu ngatanna bayita kasemba ngatanna bayita waliwo omwami gwe tulabye wano omuvubuka gwe tulabye nga kalala nnyo wezo era gabadde gayitingana mu digamenti
n'omwanirize waka ng'omwana era y'omu ku baana b'oli mu kulera ewaka b'obeera nabo. Sonia, that is family business tekikiteeka bweru naye oba mwana we simanyi simulabye gwamulabye so kasasa agamba mbu si mwana wa mwana we, but that's more family business and I don't like putting family business. No, I thought like engeri gy'omanaginga wizo ng'omwami we is a grown up saani asolwa nga kuyambako nga mukwatirawo wano nawano ne mba mulwanira business. Osanga abikola we don't know kubanga sinamulaba. Okay, first of all nayanza media houses zonna ezikwatiddeko ku kino ekivulu mpita everyone yali ayagaddeko music ya radio and business because nange personally nkuze nga mpulira music for radio and business so when I'm to come and have a memorable night so abagamba mbu just come kulaba business naye mujja muze kunyumirwa so mujje nga mwetegese kubanga tubategekera kino.